of my office duties, export, any person which shall be brought under my consideration or shall come to my knowledge in the discharge of my official duties, except as may required for the bakansala mu disitulikiti Sembabule balwanye n'oluzungu nga bakuba ebirayiro era gye biggweredde nga abamu mu kifo ky'okulwogera bayimbye luyimbe so nga abandi bafundikidde beekaza ng'enjogera y'ennaku zino bweri. Abawangula ebifo eby'enjawulo bakedde n'abawagizi baabwe ku kitebe kya disitulikiti Sembabule era ng'omukolo gw'okubalayiza gukubiriziddwa akulira abalamuzi mu disitulikiti eno Marion Nsiima. Mu kulayira bwe kutyo kutandise ne ssentebe wa disitulikiti eno Patrick Nkalubo. N'etteeka erifuga enkola ya gavumenti ez'ebitundu ali wali mukwasizza. And the last one is the standard rules of procedure for local government councils in Uganda. Oluvannyuma abakansala nabo batandise okukuba ebirayiro era nga wano obuzibu obutandikidde okulabika. In the name of God, I will at all times well. Abamu ebigambo by'oluzungu bawulikise nga babirya so nga abandi babadde nga abayimba. My consideration all shall come to my knowledge in the discharge of my office. Oluvannyuma lw'okulayira ekizzeeko kubadde kulonda mukubiriza w'olukiiko lwa disitulikiti eno bwe batonga bakansala nga bakulembeddwa mu Kiwanuka Fred kwe kuleeta erinnya erya Agerius Kasozi. Is to advise the speaker and the chairperson of C5 and is supposed to only implement. Ono ayiseewo nga tavuganyiziddwa era naye n'alayizibwa. Kasozi awatalina ekulonzalonza akubiriza olukiiko olusoose bwe balondedde omumyuka we. Ono ye Nakayiwa Oliver era nga naye alayiziddwa. Let me declare Honorable Oliver Nakayiwa, Woman Council representing Mitima Sub-County, has passed through and opposed as a deputy district speaker. RDC wa disitulikiti eno Jean Francis Kagayi asinzidde wano n'akubiriza bakansala bano okwewala entalo nti kubanga zikola ky'amaanyi okuzza ebitundu emabega. Abantu ebiri mu magombolola bijje bituuke bulungi wano mu disitulikiti. Naye bwe munaaba bakansala abazze mu disitulikiti okudduka n'ekkaawo amagombolola gajja kuziŋŋana. Kuba yekkaawo aze technical person ayinza okusalawo n'agamba zikankole amateeka byegamba. Ssentebe wa disitulikiti eno Patrick Nkalubo alaze obwennyamivu olw'ensimbi entono ezibaweebwa okukola amakubo. Okugatta Sembabule okugenda okugiraba obulungi eringa zinzibukoma nsimbi nga 4 oba 5 oba ziikalungu nga 4 oba 5 naye ssente baba batuwa ez'enguudo batuwa kyenkanyi ate kyenkanyi bali obuguudo osanga buli luguudo oluwanvu nga lwa kilomita nga 10 ate ffe tulina enguudo za kilomita 3-8 kubanga tulina okulima enguudo nga mu Cattle Corridor areas osanga abantu batono naye nga distance mpanvu netufuna ekizibu ekyama. Y'omulamuzi Marion Nsiima akuutidde bakansala bano okulwana bakolera abantu baabwe abawansi abalonda basobole okwenyumiriza mu bukulembeze bwabwe. We are representing the muntu wawansi from whichever sub-county you have come, you are representing those people there. So when you are busy deliberating in your council meetings, remember that person that has sent you as a representative. Let us embrace peace and let us have integrity. Bakansala balayidde balaze bye bagenda okutandikirako okukola. Kozesa bakabaffe aba parliament ne kawu waffe tulabike nga tusaka ssente tulabike nga tusobola okufuna ebintu ebingi okusinga ku Sembabule. Bibeera nga bina. Ekisooka kwe kulondoola programu za gavumenti omuntu wa wansi ddala zituuka ssente za parish model oyo ayina zituuka ozifuna yazifunye. Ekirala oyina okubipresentinga ekitundu ky'ovaamu nga Bulongo Sub-County.
Ffe abaddira Trend Bridals tutunda awamu n'okupangisa gomasi ez'abagole awamu n'ez'abantu abalala, emishanana, obusuuti obw'amawanga ag'enjawulo, gawuni z'abagole kw'ossa ne changing dresses eziri ku mutindo gw'ensi yonna. Tukola ne makeup awamu